Gavumenti ya Nigeria evuddeyo n'erangirira nga 21 ku bawala abawambibwa abatujju ba Boko Haram be bateereddwa olunaku lwa leero. Okusinziira ku mwogezi wa gavumenti Malam Garba Shehu, gavumenti yatuuse ku nzikiriziganya n'akabinja ka Boko Haram era oluvannyuma ne bata abawala 21 ku abo 276 abawambibwa ku ssomero lya Chibok Girls. Ye Pulezidenti wa Nigeria General Ahmed Buhari asanyukidde ekyokuta abawala bano n'akuutira abantu b'e Nigeria okujjukira nti abantu 300 be bakafiira mu butujju bwa Boko Haram. Kinajjukirwa nti abawala b'essomero lya Chibok baawambibwanga ennaku z'omwezi 14 omwaka gwa 2014 era nga ab'akabinja ka Boko Haram bavaayo ne beewaananga bwe bakola ekintu kino eky'obutujju. Okuwambibwa kw'abawala bano kwawaliriza abatutumufu mu nsi yonna okuvaayo okwegatta mu kaweefube w'okulaba nti abaana bano bonna bakomezebwayo nga muno mwe muli n'omukyala w'omukulembeze w'eggwanga lya Amerika Michelle Obama n'omutunuulizi w'ebyenjigiriza mu ggwanga lya Pakistan Malala Yousafzai n'abalala bangi. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire. This is Kingdom TV.